Oluvannyuma lw'amasomero okuggulawo, bangi ku bannannyini masomero baasabibwa obutayongeza bisale era nga wano waaliwo amawulire agasaasaanira ku mitimbagano nga galaga ng'essomero lya Grace Intel erisangibwa e Buziga bwe lyali lisazeewo abayizi basasulenga lunaku lwe basomye. Ku lupapula luno olwali luyitingana ku mikutu migattabantu lwalaga nga abayizi okuva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyokusatu bakusasulanga nnusu 1,000, ekyokuna n'ekyokutaano bakusasulanga nnusu 1,500, ate ekyomukaaga n'ekyomusanvu 2,000 kw'ossa n'okwewandiisa okw'omutwalo mulamba. Kati olwaleero tutuuseeko ku ssomero lino erya Grace Intel e Buziga nga twagala okumanya nti oba ensonga eno ntuufu era nga we tutuukiddeyo tusanze abayizi bali mu kusoma. Jeremiah Sentongo akulira essomero lino atubuulidde lwaki basalawo okulonda enkola eno ey'okusasuza abazadde ebisale by'essomero buli lunaku. Tukirabira nti twakavamu COVID season, obudde COVID abadde ssenyiga oyo lumimba mawuggwe abadde afuuse ensonga. N'olw'ensonga eyo ssente z'abantu zaakubwa nnyo, emirimu gyabwe gyakubwa, abantu ne baba nga tebali mu mbeera ntebenkevu mu byenfuna. Ne twambala engatto z'abantu z'abazadde abali mu kitundu ne tulaba nga ssente tebajja zisobola kubanga bizinesi z'abamu zaggala, endala sinzigale n'ezaafa, endala zaanafuwa oba ziri dormant. So ne tugamba nti katuleeteyo system egenda okwanguyira omuntu yenna okuba nti omwana amuteeka mu ssomero. Ono agamba nti olw'embeera abazadde gye baayitamu mu kaseera aka COVID-19 bakirabanga bangi ku bazadde si baakusobola kuzzaayo baana ku masomero nga nabo kwe kusalawo okussaawo enteekateeka eno okusobozesa abazadde abatalina nsimbi z'awamu okusomesa abaana baabwe. Twagamba kino kiri eri abo ababadde bagenda okutereka abaana ewaka oba babakweka ewaka abaana batayaaye. COVID ono gwe tubaddemu statistics muziwulidde abaana abafunye embuto owulira baana 10,000 simanya buli ddi, baana 1500 bweno district, abaana bazze mu scrap, abaana tebakyagala kusoma. So ntugamba katuleeteye ekigenda okumotivating abazadde okuba nti bazzaamu abaana baabwe amaanyi ag'okuyingira mu ssomero. So kwe kuleeta enteekateeka eyo mbagambye twatunulira ensawo y'omuzadde. Bw'ati atubuulidde nti kasookedde alangirira enkola eno ey'abazadde okusasula buli lunaku afunye abazadde bangi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga mugumu nti abayizi agenda kubeera na bangi ddala. There are thousands abantu bali mu 10,000 ba respondent abagamba bannanga ate kino nga kirungi n'omwana w'omunaku ku mulundi guno ajja kusoma. Tekikwewuunyisa nti abantu abakuba bali mu ggulu, bali mu Arua, bali mu Kibuga, bali Mityana. Abantu enkola baajagadde nnyo batuuse n'otubuuza temulina kisulo naye nga bwe mulaba tetulina facilities za kisulo. Sentongo era atutegeezezza nti kyakumuyisa bubi nnyo singa minisitule y'ebyenjigiriza egaana enteekateeka eno ey'abazadde okusasulanga ebisale buli lunaku. Abakulu mu ministry y'education bagaana enkola eno kijja kumpisa bubi, naye nagambye ndi mulokole. Ekyokubiri ngondera amateeka. Bo abamu ku bazadde be tusanze ku ssomero lino nabo baliko bye boogedde ku nteekateeka eno. Katugambe nti erinamu engeri gyeyambamu kale muzadde nga ye. Omanyi nga bwe tubadde mu mbeera ya lockdown kati abantu abamu tebalina nnyo ssente ate abantu bakyalimu okutya nti anytime bayinza okuggalawo ssomero ate nga abadde akava okusasula busente bwe nga gyabadde ayinawo. Kati abantu abamu badde bajjaniriza mu ngeri yaabwe nga bagisanyukidde. Ono bw'ati aliko amagezi gawadde abakulu b'amasomero abagufudde omugano okwongeza ebisale so nga abazadde nabo tebali mu mbeera nnungi. Kyenyinza okugamba bannannyini masomero muwulire omulanga gwa gavumenti. Gavumenti ekimanyi nti abantu bazitoowereddwa nnyo. Nammwe mwennyini abaagala okusitula ssente mwagala zisitula kubanga muzitoowereddwa nnyo, mwina ebyammwe bye mwagala okukolako. Kati muwulira ziteekwa okuva mu basomesa, mu bazadde. Kyensaba kiri nti mubeere bakulembeze, mwetikkire ku bantu. Abantu temubazitoowereza.
Bakabulindi po ne Design Nambiru be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.